Okibasoko nyamseko guli omukono gwo gwaliko kanula. Ndagala kusindikira omuntu. Okibasoko nyamseko guli omukono gwo gwaliko kanula. Ndagala kusindikira omuntu. Hey. Hey. This gender bannange. Wano wetutuse. Like kusebuchi twaka kwetuli Rock FM kweri ku Google Play Store ginonyeko obengo downloading app bumalo downloading app ngamba to downloading the app ku Google Play Store Rock FM UG ojja kubofuna we wangulya jump eno ya Rock FM UG naye like abaana ab'obuwala it's ndoza nako muze guno babanga kati njagala bwe ali eyo njagala mpeko trick emuje wali okozeko omusajja nakuwa sente ngeri fane commenting wansaawo bono we tugenda wazibu nnyo mwana yagamba nti wazibu nnyo ddala omwana gambye nsindikira ku mukono gwo gwa kanura nsindikira ku mukono gwo gwaki ogwa kanura nina gwe njagala ogusindikira for what reason era yagala ki kasente omusajja yagamba nti after Katonda tio mchala tio ay this kino kiri fane but omwana wa seeka kasita agambye nsindikira omukono gwo gwaliko kanura nagwe njagala ogusindikira wano okitegeera gwe ali wano ndaba kikyo wali okozeeko nga kiri fane ngwagala kujja musajja sente nga wulya wakikola nga it's like kiri fane nga oyagala gaya kuweko sente because wano wetugenda wazibu nnyo ddala if mwana wa seeka asooka owulireka n'akantu Okibasoko nyamseko guli omukono gwo gwaliko kanula. Ndagala kusindikira omuntu. Mwala wa seeka agambye nsindikira omukono ogwo ogwaliko kanula nagwe njagala ogusindikira wano proudly musanyufu celebrity tracker kwe tuli baganda bange mugamba mutya Rock FM Google Play Store downloading app bumalo downloading tujja kuweereza sweater ina wona woli ene sweater eriko Rock FM jumper weziriza fulumye bulungi nnyo kyowena okukola kirimu ku subscribing ne baana mmwe kantu kiko ali okozeeko n'ojja musajja sente yiwaki namwe abasajja lwaki otuusa omwana w'abendi ku salino bukodo bwakyo obwo omwana w'abendi lwaki omutuusa ku mbeera ey'okuba nti ayagala kasente asooka yeewola omukono oguliko kanura obukodo bwaki obukodo bwaki basajja mmwe obukodo bwaki muyiga okwakusa omwana tesa bwomuwa ati ne bwomwaka tono bweka tajja kutuuka kusalya kusindikira kanura nti mulwadde kati bagenda kunvuma kati ngonvumira kinzi njogeddeko bwogezi aiza kanziriza akatambi ka mwana mwala katono mudakiikemu Okibasoko nyamseko guli omukono gwo gwaliko kanula. Ndagala kusindikira omuntu. Okay. Agaba ati Uncle Michael Mukalaza wa Mukalnet Global Services olibulamu muli butya ndowooza ensonga mwazegera bulungi kati tuli ku page yemu abantu fena tambuli wa munaye nga mwala wa seeka kyatukoze wano akawungezi kano tetuli kiddira gwe
gwe biki byojjukira bali okoze omusajja n'omugamba ajja kumpa ssente lwaki otuuka ku sseeryo lwaki otuuka ku sseeryo bere bulungi kyona okukola kimu ku subscribinga ku Celebrity Track Extra UG n'okuwuliza Rock FM www.rockfmug.com ku website kwe tuli link eri wansi awo so kuginyigamu n'ogenda n'owuliza ku radio yaffe ya Rock FM. Nagamba nti nja kuinvestinga mu bintu by'enjawulo nenga Rock FM yo mwebale okumpagira kyemukola ky'amaanyi nnyo. Rock FM yatandise studios muziraba twazizimba buli kimu twakiteekawo facilities nnungi abaana ba presenter mwebalinga bolaba ku screen yawo buli kitambula bulungi. Rock FM downloading app ya Rock FM UG ku Google Play Store ojja kuteekamu Rock FM UG o downloading app ya mbere bulungi. Mweraba kyona okola kikimu kera kumacha sawa mpaka 3 z'okumacha program sumula ku BBS Finance nze Saimo Kawalata ne mwana mwala hafi tuba tukutuusaako ebibavudde mulamu bwa bulijjo akawongezaako mbere bulungi. I love you, I salute you mbere bulungi mbagalira nnyo mbagalira ddala.